gaggwamu nsununu ate nga amasenge g'omuyisa tegaggwamu mwenge. Bassebo ne bannyabo natembaaniriza ku mukutu gwaffe guno Olulasangeye #Olulasangeye TV. TV yo ekuleetera ebyensonga tukuyigiriza wano ffe tumanyi kimu kyokka kyakutakabanira nnono oba otakabanira kirala ffe tuli ku lulimi Luganda kale tubunyisa nga tetujja kulwawo tujja kusaba mukwano gwaffe kuona ku pesa ery'okusubscribinga twegatteko tweyungeko like share comment twagala kubunyisa lulimi twagala kubunyisa nnono n'obuwangwa bwaffe. Basebo ne banyabo nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwowo olumunyogovu atalina mazitali andisava kubandi mwana wabambeja omuwandiisi eyakuwandiikira ekitabo Olulasangeye. Kale munneegatteko tubunyisa olulimi Oluganda. Ekisoko olwaleero okusuukiranga omwenge omusu. Ekisoko kino kitegeeza ki? Okusuukira omuntu okusuukiranga omwenge omusu. Omuntu okusuukiranga omwenge omusu kitegeeza okubanga mukambwe ng'akambwe wadde oba ng'anyiize nnyo mukadde ako bamwogerako nti gundi nyenzeeyo naye musanze asuukiranga omwenge omusu. Kakati kyavaawa omwenge nga gukyali musu gubimba. Kale embeera ey'omwenge okubimba kye tuyita okusuukira. Kale n'omuntu nga abunye obusungu ng'asunguwadde oba nga anyiize nnyo bw'aba mukambwe ayinza n'okubwatuka ng'eraddu. Kale oyo bamwogerako nti asuukiranga omwenge omusu. Ekyo kyekisoko olwaleero kyenkuwadde. Kakati ate tandikiraawo share teweerabira n'ekirala subscribe ekirala like comment. Yeah.